Honorable Kyagulanyi nyina ebigambo bisatu era nsaba obiwulirize. Mukulu Mufumbira ng'otunuulidde bw'asaba nga tukola politics ono bwe tugamba struggle mulekeraawo okutuvuma n'okuvuma abakulembeze baffe. Mulekeraawo okuvuma gwe bayita Katikkiro. Mufumbira owakame yasooka ono njagala ndabe nze seebakangako ku mwana wange. Mufumbira nze seebakangako ku gwe bayita maama wange. Njagala ontunuulire nze ayogera naawe. Njagala ontunuulire Mukulu Kyagulanyi. I have never done that. Abo abaana abatuvuma baana bo. Abo abaana abatuvuma Kyagulanyi baana bo. Ayagala yenna okunzijawo wano osobola okikola. Ekyokubiri Mukulu Kyagulanyi, lekerawo okutta abakulembeze ono Masayasi Mpuuga mukulembeze nga naawe n'oyo omukulembeze. Kakati oyo nno ye yavuganyako ku kifo ky'obukulembeze bw'eggwanga atali mulala Pastor Abedi Bwanika nga olutuukira olunaku lwali mubaka wa Parliament. Oyo nno genda mu Parliament yagendera ku kaadi y'ekibiina kya National Unity Platform. Y'omu ku ba senior politician abaludde mu byobufuzi by'eggwanga Uganda era abantu bangi bagera mu maaso n'okubanga ate babadde bagoberera. Bw'abadde ku lumbe kwabadde asisinkanidde President w'ekibiina kya National Unity Platform Sentamu Kyagulanyi Bobi Wine kwoteeka ne yali leader of opposition Mathias Mpuuga. Ono na Abedi Bwanika bw'aweereddwa akazindalo okubaako byayogera eri abakungubazi. Alabise okubeera nti abadde n'obukambwe obw'amaanyi oba n'obusungu obw'ekitalo bw'alumbiddewo Bobi Wine n'alumba n'omukulu Waiswa Mufumbiro n'abategeeza nga bwe balina okussa ekitiibwa mu bakulembeze bannaabwe. Era nategeeza nti omukulu ono Waiswa Mufumbiro azamwogerera ebigambo biyitirivu nnyo eby'obulimba. Abedi Bwanika agamba nti Bobi Wine batabani be ne bawala be babavuma. Okusiza kwa Abedi Bwanika agamba kasirye abakulu omukulu president w'ekibiina kya National Unity Platform batabani be basusse tuvuma baana be. Kitegeeza yayina ekkomo kubbo yasobola okubaga nti owaye ceasefire nabo ne bazikiza omuliro. N'ekikwasa ennaku nga babaddako ne babavoola ne bafuma Katikkiro wa Buganda nga Sentamu Kyagulanyi Bobi Wine asirise. Abedi Bwanika abadde omusunguwavu watandise okuwulika amaloboozi agadde gamutegeeza nti aveeyo. N'ategeeza nti eyeeyita omukyalo oba eyeeyita omwami agezaako akamuggyeko akamasukira ngenza okulaba ng'abantu batandika okuga nti owaye ndabye Medin Sereko ng'asebera owaye awoya naye nga gwawoya alabise okuba nti obusungu badde bwamulinnye edda ku mutwe. Njagala kutegeezako gwe Munnayuganda ng'obeera ku Next Edition TV walabikiddwako oba walabiddwayoko omuvubuka azze n'amusiikako kaawo muzindaalo naye ng'abantu bangi badde batandise okwecwacwana nga balaba nti oba oliawo omukulu ono avudde ku mulamwa. Kino nno wentandise okuwulira fe abadde nti wayi kakati kino kigenda kuggwa kitya. Waliwo ekirowoozebwa nti Abedi Bwanika ensonyi aziggyemu busu. Jjukira nti ennaku zino Abedi Bwanika atembeeta Mathias Mpuuga tebateŋŋana batambulira kumu. Era Bobi Wine bw'abadde agenda mu maaso n'okubanga ate bw'abadde alabikira ku lumbe waliwo ko ebipande birabiddwa ku kkubo ng'abantu babikutte nga biwandiikiddwako Bobi Wine lekeraawo okuyisa amaaso mu bakulembeze baffe ow'ekitiibwa bakulembeze baffe. Abantu abamu kye bagenze mu maaso n'okubanga balowooza nti oba oliawo mupango olwo gwonna ogupangiddwa bannabyabufuzi mu bitundu eby'e Masaka. Jjukira nti bukyanga bino byonna bigenda mu maaso n'okubanga bibeerawo Bobi Wine abatagendangako mu bitundu by'e Masaka. Era enkiiko z'abakulembeze abakkiririza mu Mathias Mpuuga n'abakulembeze abalala zibadde zituulanga era ng'akaseera konna babadde beeweranga obutakkiriza Bobi Wine kuddamu kujja mu bitundu by'e Masaka okuleka ng'amenyeewo by'abadde agenda mu maaso n'okubanga akola. Entabwe eva ku millions 5 ezaakwatibwa Mathias Mpuuga ng'akasiimo okuva mu Parliament yali 1.7 billion ne bagigabana abantu bana. Era nabwe kityo commissioner era omumyuka wa president w'ekibiina kya National Platform Bobi Wine
munnattu yakwata obukadde 5 akati Bobi Wine bwevaeko nayogera kati kino si kituufu. Abedi Bwanika namugamba omugamba ngani omugamba ngani Bobi Wine bwakutta akazindalo okogerako eri abakungubazi. Dr. Abedi nsonyiwa nkuddingana naye munnange nze kusinga okwagala Honorable Mpuuga yenze namulonda okubeera deputy president. Yenze namulonda okubeera leader of opposition. Nze namulonda okubeera commissioner. Naawe nze nakulonda mukadde wange. So bino sibikola mu bukyayi bannange. Nyinza obutakkaanya nammwe naye tutunulire kinene ekitusinga kuba kino kye tukiikirira kinene. Baganda bange njagala obbetondera bwe mba byenkola bibanyiiza naye nyongera obbetondera kuba sigenda kulekeraawo. Bw'atyo Bobi Wine ng'ayanukula omukulu Abedi Bwanika bw'abadde amaze okuba nga aggyibwako akazindalo era ng'atudde amugaye nti Wine si gwe nsinga okwagala oba tonsingangako kwagala Mathias Mpuuga. Nedda tekisoboka. Era njagala kutegeeza ebifo byonna bye nkugambyeko nze namu approvinganga era nze namukkirizanga okubanga abituulamu. Kakati tusobola kuva eri n'olowooza nti ate omuntu gwe nawo ebyo byonna ate buyinza okukera ku makya nga simwagala. Bobi Wine yeetondedde Abedi Bwanika ne yeetondera Mathias Mpuuga wabula n'abagamba nti si waakuzikiza akyagenda mu maaso nakubanga akola bino. Jukira nti wensijidde ku mpego Munnayuganda agenda mu maaso n'okubanga ongobera nga waliwo amawulire agatambula agalaga nti Mathias Mpuuga kwotekana Abedi Bwanika balina olukwe lw'okutondawoko kwegamba akabondo kaabwe akakambwe ennyo akalwanyisa Bobi Wine mu bitundu by'e Masaka. Jukira nti Bobi Wine bw'abadde ajja ku lumbe walabiddwako ebipande badde bikwatiddwa abavubuka abamu ku makubo nga biraga nti Bobi Wine lekeraawo obutawa abakulembeze baffe ekitiibwa. Abantu abamu kye batandise okussa nti oba oliawo Abedi Bwanika ne banne be batandise okutondawoko embeera yeefaananyirizaako bwe bityo. Kino nno tekirobedde Bobi Wine kujja ku lumbe era Nassisi w'omuntu akwatidde ku makubo n'abantu ab'enjawulo nga bamwaniriza. Era olutuuse ku lumbe ayaniriziddwa ng'omukulembeze ow'amaanyi era endulu neevuga. Newankubadde nga wabaddeko okusiiwuka kw'empisa okuva eri eyaliko ko oba yavuganyako ku kifo ky'obukulembeze bw'eggwanga ate era omubaka wa Parliament mu kaseera kano Abedi Bwanika agati Bobi Wine batabani bo batuvuma n'osirika kasirye nedda akasirye mundeke. Bobi Wine batabani be basusse okutuvoola bavoola buli kimu okusinziira ku babadde okubaga nti Abedi Bwanika kino nno kyakoze kibadde kya busiiwufu bwa mpisa n'okulaga okuba nti alacking some skills in politics newankubadde ng'aludde mu nsiike ey'ebyobufuzi wano mu ggwanga erya Uganda. Kakati nno kino nno kye kiraga nti ne gw'ozadde akkubira eŋŋoma n'ozina olwaliro Bobi Wine abatadde ku bunkenke oba abalumya omutwe mwana yakajja jjojuzi. Kale Abedi Bwanika mu kwogera kwe oba oliawo speech ye mpawo abadde asuubira nti ayinza okuvamu ebigambo ebyefaananyirizaako bwe bityo. Bagita Ssekanyolya Exod yandakava ku mukutu baguyita gwa Next Edition TV. Yeze Frank Asirye. Era njagala okubategeeza baganda bange sifunanga mukisa kulaba mukulu wange Mathias Mpuuga ne munnange nsaba okutegeeza amaaso g'abantu nti sikulinaako buzibu bampala naye. Nedda tuli bantu ng'omukulembeze Yesu mukulu wange yasobya ate ne yeetonda obuntu ne understanding era muganda wange nze nakusonyiwa mu mbeera eyo. However banaye nsaba tuwuliziganye kati kyo ne tukivaako kye tukirwako. Nakugamba nti ekimu ku kizibu Bobi Wine kyakyasinze okuba nga ayolekera kwe kuva nti ye muvubuka avudde from nowhere okugezaako okulwanyisa gavumenti ya Mwami Yoweri Kaguta Museveni eri mu myaka 40 almost ng'ekulembera ensi eno. Abamu ku balina okukwatagana nabo okulabika nga balwanyisa gavumenti already babaddewo ng'oliwo oliawo omukulembeze yabezza, abamu ng'ebigendererwa byabwe birala, abamu balwanirira bitiibwa. Kati omwana oyo anaasobola ajja kugezaako kale katumuteekeko amaaso oba oliawo kale. Yensonga lwaki nti otuukidde olunaku lw'egoma Munnayuganda ngoberera
bangi batandise okuwakanya Bobi Wine si kuba nti byakola tabimanyi wabula kubanga ezimu ku ambitions and objectives ezaali zibalese mu kibiina kino oba oliawo zaali ndala kwalinga kugezaako tulabe omwana ono tusobola okumuwabula asobola okutegeera kitwa kale tusobola okumukozesa wano at a certain point n'awuliriza ne kakati nedda olwaleero ekibadde Masaka gwe munnayuganda agenda mu maaso n'okuba ng'ongoberera kyongedde ddala okulaga nti waliwo kati ekibinja ekyetongodde mu bitundu by'e Masaka ekikulemberwa Abedi Bwanika Koteka ne yali lead of opposition Mathias Mpuuga. Bobi Wine ng'ayogera ndabye okwenyenya kw'emitwe okuwanyisiganya kw'engalo sign languages zibadde obwama bombiriri bano kuba babatuuzizza nga baliraaniganye which means nti bateekeddwa okubanga n'okujja almost bayinza oba bazze bonna. Bobi Wine azze oluvannyuma bano n'abasangawo kubaddenga kuba nti katumwetegekere tugenda kumusomera tugenda kumulaga kawunga agenda kikonda agaana atya emyaka kati kasirye kitegeka kamera gubeera bulindaala nkujjukiza okusubscribinga okusharinga n'okucommentinga politics w'eggwanga Uganda watuuse. Bobi Wine abamuli ku lusegere bagamba tojjaako kigere w'okutte nyweza. Bano abasajja baludde ebyobufuzi by'eggwanga Uganda naye mpaawo kibadde bateekawo ko kyanjawulo okwawukanako n'abakulembeze abalala wabula gozze n'amaanyi mangi at least otandise otulaga ate bye tubadde tetumanyi nti n'omukulembeze agambwako kakati olaze amaanyi bano balowooza nti obaswaza bwe kiba nga tebeetaaga kuswazibwa lwaki bandibadde bakola ebintu ebyefaananyirizaako bwe bityo biggweerawa. Mikwano gyange abangoberera nga muli mu ggwanga lya Denmark babuuzizaako nnyo abali mu ggwanga lya United States of America abali mu Netherland abali e Canada abali mu Botswana abali e Burundi Bujumbura abali mu Kenya mikwano gyaffe abali mu Saudi Arabia Kuwait Turkey Dubai n'amawanga amalala mukola kya bbeeyi nnyo mubali kubanga mugoberera abatugoberera nga mutufunira ku YouTube kono okujjukiza subscribinga okusharinga okucommentinga n'okumanyisa bannyinaffe abalala nti guno gwe mukutu gwokka gwe balina okufunirako amawulire. Nkyakuleetera ensonga ndala mpitirivu nnyo okwawukanako ne ku zino gwe tojjaako nno toweerabira kusubscribinga toweerabira kusharinga teweerabira kutegeeza bannyinaffe abalala ti guno gwe mukutu gwokka. Yenze Frank Asiri muzzukulu wa Kyadona. Very good evening, good afternoon and good morning.